Oli wakati mu bujulizi wano ku There is Still Hope channel y'essuubi. Olikuba nenga taliiwo. So kati bwe muyita Simon n'akyuka n'antunuulira. Kubanga Simon yabeeranga ng'afuukafuuka ebintu ebitategeerekeka. Simon nga yetakuyita mbuno we nabeeranga ewaka nga tampita nti Joseph jangu ogulewo. Tete tulina omukuumi ewaka nga ffe tubeera mu nyumba yaffe bantu babiri. Kamera be bantu abalala ababeerawo. Naye nga yetakuyita mbuno jangu ogulewo mujagala yingira. Buso okucha ku makya nga ye yakuzuukusa. Nga asobola okuyingira ne yeggulira. Oba osobola omukubisa n'omugamba Simon oli lidda wano. Oba somugamba ndi wano mubende naye mbadde njagala kola ki? Kwogeramuko naye waliwo bye njagala kugamba ng'akubuuza by'amaanyi. Kati omugamba by'amaanyi ng'agamba okay. Nga ye ali Kampala nga okay mpaayo 10 minutes. Kati ezo 10 minutes zibanga 5. Omulaba ng'akuva osobanga wano nga yakuva side zeni. Neja ne mumala okwogera naddayo kunona emmotoka w'abaaji parking. Ng'asobola okukola ebintu ebisobola byewunyisa nnyo. So kati wano wansi bw'akyuka okuntunuulira nga amaaso ge afaanana ng'embwa n'aŋŋamba twatuuse obadde ogamba ki? Kati wala nnyo abantu balabika nga babiri bajja gye tuli. Kanalabanga abantu bwe bamala okutuukako tobuuza wawooli otegeerawo wawooli. Balabika munda bino ebintu birabika munda bikeyewuunyisa nnyo. Birabika ng'abantu ate si bantu. Kati nankwata mukono nampaayo. Kati tutandika okutambula yavaako emabega. Bino biri bibiri naye tewali ayina ennyama wantu wonna. Naye nga byogera amaloboozi g'abasajja owulira mbuno bano basajja leke n'enjogera yaabyo byogeramu enjogera nga singa abantu. So bwe tutambula nga tugenda mu maaso ewala nnyo waliwo ebintu mu bulamu bwange byesobola kwerabira mpaka buli bwe mbirowoozaako neeyongera okwagala Yesu. Waliyo ebintu nga kizibu nnyo omuntu okuyamba bw'oba okigenzeemu. Njagala bagamba abavubuka abali wano namwe abantu abali wano okuyingira Sitani kyangu nnyo, kisaana obutatwala olunaku. Bati okufuluma Sitani kintu kizibu nnyo, kitwala kufa. Teriyo muntu aweereza bano kyubalaba lwaki abantu abaweza Sitani taba muntu aba yavamu ne bwofa ye tafaayo. Tewali alaba ku kino ekifo n'asigala kyekimu afuna bwe bayita obusungu. Nibwe mugamba okutta abantu 100 alaba nga kya bulijjo. Nina ina mukwano gwa pasanda gwa bagamba gwa ita Kennedy era nga wabawo ekiremi gwe mugamba kiganye. Yangamba konda kumunga tudde mmoroka nanga Joseph osobola okutta abantu 10 ngamba kusibiddawo n'ogamba jjako omutwe omwomu. Nagamba nze sikyali muntu, sikyalina kyenfiirwa bwato nga bwangamba, sikyalina kyenfiirwa mu myaka gyange emito, sigenda kuwasa, sigenda kubeera musanyufu. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Nina eddembe erikola buli kintu kyonna. Kati bwe yayogera bw'ati ng'olaba bw'aba ayogera akugamba ng'ali serious ate nga munyiivu. Kati ng'omuntu atalinga nga ye omunyirizaawo awulira buli muntu ayagala amufaanane amufaananye nga ye bw'akola ki. Kubanga nga bagamba wanda olunaku lujja kukyala tujja kubeera omuntu omu n'abo abatudduka. Tujja beera omuntu omu tebajja kugenda wala. So kati wano mu maaso erabika nga site
ekibuga ekinene wano nga muyingira waliwo red carpet egenda esaidi ne saidi zibeera layini bbiri, waliko bano abasooka erudda n'erudda bifaanana mu nfaanana ndala nnyo, layini eddako bifaanana mu nfaanana ndala. Kati ekifo nga kiri quiet, mu maaso nga tutambula ngenda okulaba tufukamira wansi, batufukamiza, kumbe waggulu luliyo olusozi, kuliko entebe waggulu mu lusozi, n'ebiri bbali w'entebe birabika mu ndabika endala ebyetoololera ebbali w'entebe. Kati nekyogera eddakiika nga 4 ku 3 abakaabanga bangi naye nga tewali kwolaba, naye ng'owulira mbu n'abantu bakaaba naye bangi. Kati abantu balowooza mbu omuntu bw'afa agenda mu geyeena. Nedda, omuntu tagenda mu geyeena mu muliro bw'afa. Waliwo ekifo kya tokya. Ne Sitani tali mu geyeena, tali mu muliro. Wano osooka kufuna obulumi bw'otawulirangako kasooka ng'obeerawo. Wano waliwo okwenenya okwejjusa kw'otawulirangako. Ewala nnyo 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 wano. Kati nga abantu baatandika okukaaba ne kivaayo waggulu nga kikka. Wano kutandikira ku mutwe okudda wansi amyansa ayaka. Okutandika mu kyoto okudda wano wansi alabika ng'omusota. Kati nekyogera nnyo, nze kabaka owa kino ekifo. Teri ajja wano nga tampulirangako. Buli ampulira mpulira ku lw'obubi. Buli kigambo kimu bakiddamu emirundi nga 10. Buli ampulira mpulira ku lw'obubi. Ndi mugole era ndi mugole. Teri mugole agenda mu kiddala nga talina emperekeze. Bw'ojja wano naawe ddayo onoonye emperekeze. Bwe tunaaba bangi tunaafiira mu kitiibwa, tunaafiira mu kitiibwa. Ddayo onoonye emperekeze. Tayimu yange ntono naye ngikozesa bulungi. Kati bwe kitandika okwogera ne kisirika. Ewala nnyo nnyo kati babatambuza wansi, oba olabanga abatambula. Wala nnyo galabika eringa ennyanja, si nnyanja. Ebeera wala nnyo. Leve esooka wansi gulabika ng'omuliro gwaka mu njako ey'enjawulo. Bebekulu ayimba kweno ennyanja, omuyimbi gwayita Bebekulu ng'agiyimbako. Atandika ng'agamba this is my story. Eno ye story ey'obusungu bwange. Omuntu yenna bw'ansanga mu kino ekirooto asooka ngamba biveemu. Atandika okugamba Mukama beera wa kisa onsaasire. Nayogera natandika fire band omuliro gubookye olumba baluyita fire band. Kati gwe omuwagizi we nga bamudamu bande muliro gubookye gutwokye. Kati awunzika ng'agamba sigenda kusirika mpaka Ababuloni nga bazikiridde. Ababuloni yeggwe. Radio ne wizo ayimba kwono eno Sitani ng'agamba Katonda yatwala obudde naddira obulungi bwonna n'abuteeka ku ggwe. Bw'oyogera obeera ng'ayimba Mukama obulungi bwe yakuwa teyakuseera naye mukwano nkwagala. Kati naawe akuwa time naye noddamu nnyo nkwagala. Kubanga akugamba nti ayimba ng'agamba nti essaawa weeriba etuuse ng'owulira okooye okundaba onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola. Oluusi nkoowa n'eŋŋamba kankuveeko olw'okulinda omuntu gwe sikwasa. Ekiŋŋumye n'ensigala nga nninze kuba omutima gwange guli eyo gy'osula naye mukwano nkwagala. Kati bw'aba ayimba luno oluyimba aleeta omukazi n'amukola ki? Amuteekawo. N'olowooza ayimba ku laavu.
omanyi njagala bagamba kanisa Katonda atukwatibwa just ekisa. Katonda oyo gomulaba atukwatibwa just eki. Radio ne Wizo bayimba nga bagamba oluyimba lwe bayita oli mugaati gwa butter, bread and butter. Era bw'aba ayimba akulaga aba akulaga nga akomba engalo. Bw'agamba nti oli mugaati gwa butter, sweet, oli mugaati gwa butter, olinga enkuba etonye ekiro kuwa ku mabaati. Bw'agamba nti oli mugaati gwa butter aba tayimba kwona omuntu gw'olaba, agamba nti kyekyaba ategeeza omubiri gwo gwe mugaati, butter gwe musaayi. Edikenza ayimba oluyimba nga agamba mbuno leka nzine nensanyuka nange kuba omuziki gwaki, kuba obulamu bwaki, obulamu bwa kiseera, omuziki muzuri, sitalos kubanga nze ndi boss. Kati amala nagamba obulamu bwasoba oli kudda still hope channel y'essuubi. Baba bana abantu baba bayimba tosoka kuwulira disco gye erimu mu luyimba, sooka owulire biki byakola ki biki byakugamba. Akugamba obulamu bwange bwasoba byansi byakuleka nensanyuka nange kuba omuziki muzuri sana, nze sitalos kubanga ndi boss, sitalos kubanga ndi boss. Kati amala nagamba ayita gwe omuwagizi, jangu twetale, jangu tusanyuke ffenna, oba mu lunfunze jangu ffenna tufe. Kati bwakugamba sitya losi, wano waliwo omuntu nga totya losi nga gogamba ekiba kibe, era nawe ne weetuma tiimu sikola ki kyakugamba. Yawaayo omwoyo gwe okufuna buli kyakola ki, era akugamba si kyalina kyenduuzinga. Kati amaana gamba era ontwala mbirombiro nga goba omuddamu oti olimba mulumanyi. Bwagamba ontwala mbirombiro gwe omuddamu otya. Kati amala n'agamba guno omutima ogukwagala ate ogukubye ekyuma, bw'omala onkaabya naye bw'omala onsanyusa munnange embirombiro. So kati osanga omuntu nga mulokole nga be bano abantu bakola ki, basinga okwagala era nga abafollowing okufa obufi. Omanyi waliyo omuntu omu bwe naye ntandika okwogerako n'omuntu abantu bangi banyiigira naye mbagamba nno temunyiigira. Lwaki oyo atagenda nampawaabira bw'aba amanyi mbuno nkola ki muwaayiriza. Nimbagamba nga ngamba abantu be nti temunyombesa nze kubanga akimanyi mumanyi nnyo n'okusinga gwe bw'omumanyi. Namulaba nga tanaba n'okugula wadde gaali, namulaba nga natandika okubeera ne Simon nemumanya. Yajjanga ewaffe muyenga nga buli lwajja babeera ne meeting ng'egenda paka saa 12 ez'olweggulo, n'amala ne bamunona oba Simon n'amuvuga n'amutwala. Namulaba nga atandika era ngamba abantu nti anze mba njogerako oyo soogera nga nkola ki, soogera n'okutya because mumanyi, amanyi bulungi nnyo. Mwogerako buli wengenda, nobogenda ku YouTube mwogerako. Olwaleero alina abantu abayitirivu ennyo nnyo mu Uganda. Omwogerako abantu ne bagwa n'eddalu.
nawira omuntu ng'omusinga omufumisa omutima. Naye Katonda mulungi. Bano basobola okunjira bonna be twaze nabo. Bangi bendabyeko bwe nali ntandika okwogera byali bya busiru. Bangi bendabye nga bavaayo. Ate nga si bagoberezi bugoberezi. Kubanze bwe mba njogerako n'omuntu mbatera bagamba nti saagala oveeyo tovaayo. Nkuwa ebyokukola ebinaakulaga nti no gy'oli waki wafu. Bwe bali batandika eno ministry gye bayita omuntu gwe bayita Grace Lubega wa Fanero, Apostle Grace ki bamuyita omusumba w'abavubuka. Grace Lubega ava mu gye bayita Ambition Mission. Ambition Mission kyali kibiina ekyajja mu Uganda wano nga kigenda ku buli ssomero okunoonya talanta oba okwongera ku talanta ku bavubuka. Era bwe kyagendanga ku ssomero abayimbi bano abakitambulirangako kwaliko gwe bayita Mungi, olumu nga Navio, olumu nga gwe bayita Juliana Kanyomozi. Bafunanga abayimbi abali ku topu nga bwe bajjanga ku ssomero bakolawo ng'ekivvulu. Abavubuka ne bakola ki? Ne bajja era nga ne baleeta nga boogerera ebintu ebiki ebirungi. Kati ekibiina kino bwe kyajja mu Uganda, ekigendera kyabwe kyali kyakufuna abaki abavubuka. Kati nga bagamba nti bwe bakufuna ne omala obajoyininga nga basobola okubuuza ekirooto kyo ki. Nobagamba ekirooto kyange nsoma okubeera dokita. Kati nga bakugamba okay, tulina obusobozi okufuula. Kati nga bakubuuza dokita ki ow'ekirooto kyo. Leka osobola okuba dokita gwokola ki gwomanyiyawo n'omubakubako n'obagamba njaga abeera nga gundi oba njaga kubeera. Tulina obusobozi obukufuula ng'oyo n'okusukulumyawo. Era Ambition Mission nga bwogenda mu bigundi byayo nga bwe baali bakola like bakangame ng'okubikulirwa kwayo. Bw'obanga oli muzadde w'omuvubuka oyo ng'omaze okusanga omuvubuka oyo mbunna abirimu ng'oyagala ogenda olabe nga baayibandika ebintu ebirungi, so bw'oyajja nebeeranga etabaala mu Uganda ekibiina ne kigaana okukola. Kubanga lwaki? Ekyaki yakiremesa okukola. Abantu abamu amakyaki agamu gaatandika okuwogeranga ku kibiina kino, then ne bagifuula. Kati lwaliro eriwo tekyali Ambition Mission, ne bagifuula Fly Uganda. Fly Uganda kati yeriwo. So kati ne batandika okubanga bakola naye ebintu ne bigaana okukola ki okukola. Ne bafuna gwe bayita Apostle Grace Lubega wa Fanero. Era Grace Lubega okutandika, Grace Lubega namulaba ku church eri Mukono gye bayita Christ Heart we yali. Ebiseera bye namulabirangamu nga era ono gwenjogerako Simon ne Fred bali bwe bati. Era woba oli mu Fanero ng'owadde okiika bulungi, Simon wali omulabyeko oba yali akubuuliddeko. Kati ne batandika gye bayitanga Grace Lubega tiyatandika na Crusade nti oba yatandika n'enjiri okubuulira enjiri nedda. Batandika oba twatandika ne kye bayitanga church to church, ekanisa mu kanisa ebeerera. Ng'ekanisa bo baali batandika baabala nga basobola okujjamu eno church ya wano ne bafunawo omuvubuka omu mu bavubuka. Kati oyo omuvubuka omu atandika okubuulira enjiri yaabwe wano mu bavubuka mu kanisa eno. Kati nga bava mu eno ne bagenda mu eri endala ne bafunawo omulala atya n'oyo omu n'atandika okubuulira enjiri yaabwe eno mu eri kanisa endala. Then ne babawo ne bagenda mu church endala. Kati ne bamanya nti kati tamu yatuuka because Grace Lubega ekintu kyasooka okufuna
zaali kanisa zaali university ne church. Naye ng'ate bw'obanga oli ku university ng'ate oli ne mu kanisa, ng'ekyo kikola nnyo, kiba kigenda bakola ki. So kati nga time yatuuka ne bamanya kati nga bamanya nti Mubende mulimu ekanisa 100. Mu kanisa ze Mubende 30 tulinamu abavubuka 6 oba 4. Kati nga bamanya okay. Kati time yatuuka ne batandika ze bayita fellowship. Kati nga bagamba abe Mubende mujja kuŋŋaanyiranga mu kifo bw'ekiti ku lunaku olw'okumeka olw'okuna, n'amaba Makerere mujja kuŋŋaananga mu kifo bw'ekiti ku lunaku olw'okumeka. Era abantu bangi nnyo abaasooka okuyingira fanero tebaali tebamanyi Grace Lubega nga tebamulabanga nako. Kati nga bajjanga mweno gurupu y'eno ne bafunawo nga 2 abantu ne bagamba ono be bagenda okubeera abaki abakulembeze eno. Ffe tetuli kanisa, Yesu ffe tuli abantu abakola ki abayongerako Yesu bakuyita kwewagala. Era ku lunaku lw'Essande oba oliwa omuntu ffe tulina kyaki osobola okuddayo mu kyakiyo. Kati nga bwenfuna we bafuna gwe kikukakatakaata okukola ki okunfuna, nange bwe mala okunfuna kinkakatako okufuna ono gwenfunye alina okuleeta. Kibola abatandika nga nje bayita one day. Come just one day. Jango testingeko just one day. Eyo one day bw'ogendayo kikwedagiza ate ogenda okunonayo abaki abalala. So bwe kitandika ne kibeera ky'amaanyi nnyo, kwe kutandika olukuŋŋaana olw'owamu obayitako MTN Arena. Kati mu kubeera mu lukuŋŋaana olwo olunene, kati Grace Lubega awo ng'atandikidde kati gamba ddala abavubuka nga baalina abasinga baali ku university. Kati nga kimaze okutambulako ebbanga, time yatuuka, sente za transport ne zikola ki, nga kati bano abaana batandika complaininga ku bintu by'okutambula nga tebalina sente abavubuka kuba be bali basinga. Kati kwe kuteekawo free transport. Abe Makerere mufuna basi yammwe oba mubisobola okujuza basi bbiri zezikola ki zezijja zibanona ate nezikola ki nezibazaayo mubuzi nawo nga bateekawo nga bagenda ku KIU ne bagiteeka ku buli university. Ekyo bola lwaki University ya Church of Uganda ya abe mukono bo ne basooka ne baba blockingirawo kubanga basooka ne balwa ne bagana nedde n'enjiri si yaki si ya Katonda eno nedda ne bagibloki ne bagamba kati ne bawa amateeka teri kuddamu kubulira enjiri ya fanero wano. So kati bwe kyatandika okutabuka awo nga bwe kyatandika okubanga kifuuka ky'amaanyi, abantu abavubuka bano baayagala nnyo Grace Lubega era bamwagala nnyo, sigamba bamwagala naye bamukola ki bamwagala okufa obufi. Kati ngenda kunnyonnyola, Mukama mpa ekisa nkunnyonnyole bulungi. Omanyi enjiri ya Grace oli ku There is Still Hope channel y'essuubi okugiwulira. Enjiri yani nyangu era akugamba nti Yesu yafa yakufiiririra. Yesu yasasula ebibi byo ebyolwaleero n'ebyemirembe gyonna egikola ki ekyo kituufu. Era namaani agamba toliiko kyaki kyakunenyezebwa ti omuntu bw'alokoka ontwalewo ecupa y'amazzi, yalinga akozesanga amazzi ti olabanga ecupa bw'okwata ecupa y'amazzi ng'eri sirudi nga nsibe nti bw'okwata eno ecupa y'amazzi eno singa wano wabaddewo ettosi ti nenjikwata nenjivulugavuluga muki ti amazzi munda gasigala gali ki, naye nga kuno kungulu kukoze eki nti omuntu bw'alokoka ayingira muki teriyo ekintu kyonna esobola okujja mu Yesu
kati bw'oyonoona tobeera ono weemulugunya n'owulira ng'okola ki nga weesalira omusango okola bukozi bw'oti kubanga teri mulokola agenda muki buli yalokoka agenda wa abavubukawo nga bawaga okufa obufi batandika okwagala eno enjiri nnyo nnyo abavubuka kati abaali mu kanisa z'abalokole ne batandika okuva mu kanisa z'abalokole nga baddamu kati okulokoka muwene enki enjiri ey'ekisa enjiri eyaki kati Gwesu Lubega afuna ekanisa gye bayita worship harvest. Abantu bajagala nnyo era gamba gambe kino wolaba Gwesu Lubega ne worship harvest gwe manya mbuno olaba ekyaki etya era bwe yamala okumufuna bw'ati oyo mukisa buli ekyabwe kyatandikira okukola ki kubanga ono kati nasooka kugamba abantu abamu ne bagamba no sooka okozesa mind yo tosooka kgenda wala eyo kanisa mpya basumba baki bavubuka tebalina ki tebalina sente ye yabateekamu sente okukola ki okujja ku kyaki n'okubaliisa abakola ki abaliisa ebyuma bye twali tukozesa ebiseera ebyo yalinga twali kwesanga gye bayita civic event buli lwe yatuulanga kwe MTN Arena juke kanisa terina obutebe terina ebiki ebyuma byonna mubikola ki mubipangisa mugenda okumaliza service nga muli mu milioni nga 3.5 kwana just butebe n'ebyuma n'ekifo nga muyinza okuba mu milioni nga 6 kati ate muteekako transport w'abantu kati abalokole bo nga tebasobola kulowooza naye bano bo bakifuniramu wa like esente bo bazijjawa abantu bayongera okukola ki okujja ewa ono guy kubanga abantu abavubuka twagala enjiri eyo etali mu kumenyeka omusajja abuulira enjiri eno egonze ebintu kati njagala kugamba kino bw'omuntu yenna nga amaze otandika okuba ne Gwesu Lubega tekikwetagisa okutegeera muno taliiwo oba yavuddeko tekikwetagisa genda wala nnyo omuntu bw'ajoyininga Gwesu Lubega natandika omufolowinga aba taliiwo olabira ku muntu akyukirawo bw'oba obadde oyogera naye otandika omulaba nga tokyali naye ng'ali ku layini ndala nnyo era ntera ogamba abantu bonna nti bw'olaba omuntu nga ali wa Gwesu Lubega n'omutegeera manya nti oyo omuntu kati muki mulwadde mukwate empola asobola okukola ekintu kyonna kuba tali yekka. One, mulimu lesani bagamba bwe bati Gwesu Lubega kyekintu kyakola ekisinga okubeera ekibi ennyo. Bagamba omuntu gw'ofunye ng'okozesa ebyawandiikibwa kiba kizibu mukujjako kuba anaamukujjako alina kukozesa ebyawandiikibwa. Kati bw'akufuna akuwa ebyawandiikibwa nga biki nga bingi naazi. Kati bwenjijanze nga manyi mbuno oli mu kifu okuyamba ate nsobola okuzanga ng'onsinga ne Bayibuli. Era ekisinga okumpizinga ekyaki ku Gwesu Lubega kiri wano. Omuntu osobola okuba obadde omumanyi bulungi omuvubuka ng'omumanyi musaba mwenna mutambula mwenna n'ajoyininga Gwesu Lubega emyezi egyo boobu onzo omusanga ali ku sipiti ng'abulira n'ogamba Mukama Katonda wange nga Mukama asitula omuki Mukama nga akyalidde bulazo nobaani sister
Then ekirala ekikonfezinga ekyaji ku Gwesi Lubega. Omuntu watandika okuba wa Gwesi Lubega. Kikwetagisa nga wiiki emu ku wiiki bbiri. Otandika okwogererawo ennimi. Kubanga ennimi zibeera za muki? Za Mwoyo Omutukuvu. Kati abantu tebamanyi n'okumanya nti waliyo ennimi ezaki. Kati omuntu ono atuuka ekiseera ne mu kanisa musobola n'omuwa obukulu. Mugamba banange ono kyebika kati enjiri jambuulira. Kati Gwesi Lubega bw'afuna omuntu one asooka kukukyusa atya. Otandika okuba omuntu ono atandika okuba ng'alaba Gwesi Lubega nga Katonda. Era omuntu ono atandika okukyuka kati ng'ayagala kwogera nga Gwesi Lubega bw'akola ki. Guno omuzimu gutandika okukwogeza nga ye. Ebigambo ebyawandiika otandika obisoma nga leke oyagala obisome nga ye bw'akola ki. Ne bw'oba ogenda kusaba osooka kuwulirizayo byakoze ki, bye yasaba. Kati ekirala balina gye bayita bagiwa n'erinnya eddungi, erinnya lineerabidde, like ekyawandiikibwa eky'olunaku, ekya buli nnaku. Nti bw'obanga ogenda kusoma Bayibuli tolina okuba n'okubikulirwa okuko, olina kugoberera ye kyakola ki, kyagamba. Even ng'ali wano Mubende ng'ali wano aba Gwesi Lubega bakuŋŋaanira, teyipasa kujjawo neyegeziwaza n'aleeta Bayibuli mbw ababuulira ekigambo. Alina kujja mu kigambo musajja wa Mukama kyakoze ki, oba mbateeka wali projekiti musajja wa Mukama n'akola ki, n'abuulira. Kati omuntu ono wa Gwesi Lubega bwe muba mubadde naye wano nga muvubuka, oba mwali wano naye nga muntu abadde muweereza wano, oba muntu yenna atandika okulaba nga temumusaana mumuli wansi w'okumanya mwana niwulanga ebyawandiikibwa byamwe by'amazzi nnyo, embuya gye mubibuulira nga nfu. Zino ekkanisa bbiri Gwesi Lubega nani? Worship Harvest. Kati omuntu abeera ekkanisa because omulimu gwa Gwesi Lubega kangu babuulire guli bwe guti. Gwesi Lubega ekisooka ekirooto kyabwe tageti y'abano bagayi because ekkanisa si ye, waliwo bannanyiniyo abalina sente nnyingi. Era bateekamu sente zino ku lwaki nti baagala omuntu omwomu mu buli nju mu Uganda. Ye pulaani esookebwako. Then ekirala kwe kufuula enjiri ebeere yaki, ya bulijjo. Ekirala okubanga mu buli kanisa mu Uganda balinawo omuntu waabwe oba abantu baabwe. Ate si kujja buzi ne babeera batuula wali, balina okuba mu buki, mu buweereza. Kyova lwaki ekkanisa nnyingi zaanyigirizibwa nnyo oba zaakosebwa nnyo nga Gwesi Lubega atandika, kubanga yawalula ng'abavubuka okubajja mu kyakyagaaki. Yagendanga mu kwaya ez'enjawulo n'azijjangamu abayimbi n'abatwala ewuwe, era abo abayimbi ng'abasasula omusaala omuki omunene. Kati omunange obadde oyimbira waneeno nga ne tukwebazabebaza mu sisita Mukama yeebale kukozesa, noddayo ewuwo Mukama akutuwera omukisa. Kati ogenze eri bakuwaayo emitwalo 2, bakuwaayo 3, olwoyimbire bakuwaayo emitwalo 4, bakuwaayo emitwalo 5. Tandika okulaba nga bali bobadde mubabadde balala nnyo. Era wenda nogamba ekirabo kyange bijjawo bakituulira, batuulira omukisa gwange. Kati olaba eri gy'ogenze ye wali obuki. Njagala kukugamba gwali wano ate nga ndi serious. Bw'oba oli wano ng'oli wa Gwesi Lubega tekikwetagiza kudduka geyeena. Kankiddemu.
bw'oba oli wano ng'oli wa Grace Lubega tekigwetagisa kudduka geena. Jesi weeyagale buki ojja kuba mutuuze obudde bwonna wa geena. I tell you the truth, nkugamba amazima. Grace Lubega muntu simuyita na musumbanzi. Grace Lubega muguyita omuweeza wa Sitani, like omusezi. Osoba owulira nga bamwogerako Jesi bamwogerako ngoloza bya bulimba. Grace Lubega okugenda ku katuuti k'okubuulira olunaku lw'anaakola ki? Lw'anaabuulira kimwetagisa okwegatta n'abawala aba. Kwaya ya Grace Lubega teriyo gwateebakangako. Takola ebyo byokka, akola n'ebisingako awo. Alina abantu, alina ssente, n'amanyi g'emizimu agakola ki? Agalina. But ekizibu kiri kimu, ekkanisa eno waliwo ebintu ekyaki byeraba naye tayagala kubyogera. Era abaweereza ne babiraba ne batya abasumba. Yogera abagenda bakole ki? Bano abantu batandika ng'ekkanisa bakola ki? Ebalaba. Ne bakula ng'ekkanisa bakola ki? Ne bamala ogikosa n'esooka evaayo ekole ki? Nga kiri too late. Ono Guy musinza wa Sitani ne bona bakola nabo. Je mabega kawo babadde balina crusade ejinja eyo. Mwagiwulirako eyo? Era mwalaba bapasa b'ejinja bye bakola ki? Babeegaane bagamba tetubakola ki? Twagenda ne pasa wandeda. Babayita ne nga baagala kubabuuza mmwe baani ng'abasumba bakulira enjiri wa ejjinja nga baagala kutegeera ne kanisa mmwe baani njiri ki gye mubuulira twagala bakola ki? Era ntuge ne batuyita nze ne pasa wandera. Kati abagweso bega baali tebamanyi bunno njija. Era abasumba bonna baakola ki? Baaliwo. Aba Grace baali bali awo nga bampita. Okuva ku kyaki ne pasa wandera esavisi yakoma makati kubanga aba Grace baakola ki? Ono mumanyi kiki kye simumanyiiko? Ajja nga awamba abasumba ab'enjawulo n'amakanisa ag'enjawulo eno mu byalo kubanga alina ki? Alina ssente. Omusumba balowooza kyaki ng'eneeroza bwe mwegattako naku ntono nnyo ebizimbe bigenda tandika okukola ki? Okuyimuka wano eno eby'amaanyi. But olina okusooka n'omanya Grace Lubega waayingira akola nga Sitani okubba, okutta n'okuzikiriza. So kati kanisa tulina okubanga naddala mu abaweereza ba wano, abaweereza abavubuka mu kifo kino. Bwe mulaba omuntu yenna mu kwaya oba mu buweereza bonna wano ne mutegeera ne mufuna n'amawulire amatuufu ne mutegeera ddala ne mufuna obukakafu nti ali mu Grace Lubega.
ne mutegeera nti ono ali wa Gwesu Lubega nga mwogedde naye ne mwogera ne mugamba munnange ono omusajja muki nasigala nga akyakola ki kambabulire olwo mumwejjeku. Naddala kwaya abaana abakubi b'ennanga abakubi b'eŋŋoma be bantu be basinga okukola ki okwagala nnyo kubanga bakozesa talanta ono kirabo kyalina ekyennanga kibaagala bakimanyi bwe bafuna ono wano asobola obakolera omulimu ogwaki kubanga ekkanisa ekola ki emwetaaga era abantu bangi nnyo baakomako. Bano bankulira bavubuka muteeka obbawo okinga Gwesu Lubega otwali ne Pasa Wandera waliwo omusumba namulabako nze omulundi gumu yali mukwano gwe Pasa Wandera sina mukwano gwe naye mukodomi we bamuyita Pasani Pasa Sam nalaba Pasa Sam mu Full Gospel naggulu nagendayo okuweereza nga ye musumba wa Full Gospel. Gwesu Lubega olwamufuna namuvuba namugulanga abasambi b'emipiira namutwala eri bwe twali ejjinja nga tugenze okula abafanero nga tuli nabo nga yakulembedde ne ttiimu y'abasumba abafanero era ng'alaga n'okulaga nti oyo Pasa Wandera tamukola ki tamumanyi nga yafuuka ekyannewuunyisa waliwo omupasa mukwano gwe bamuyita pasita mukwano gwa gwoyo guy muganda we bulaza we Pasa Ivan baluganda maama omu taata omu. Pasa Ivan yaliwo ng'alaba bulaza we bulaza akola ki ayogera olulimi lulala kubanga alina abasumba bangi bati ekyembi akozesa abantu abanene. Ekkanisa beerabika nga be yatwala nga be bataata benki b'ekkanisa bataata baaki njagala babuulira mulaba omusajja oyo gwe bayita Pastor Wandera muyita taata wange mukwano gwange mwagala nnyo bati njagala kubagamba kino tasooka kuba engalo njagala kubagamba kino sisobola kwesiga Pastor Wandera 100 ku 100 yadde mmanyi nti mutuufu kubanga niyo tekawo gapo wendabira mbunno akyali ku biki ku mulamwa naye abantu nga ffe abalokole tutuuka ekiseera ng'omuntu takyalina kusalawo pasita kyagamba kyekyo kyekisooka kyekikola ki kyekisembayo deni ekirala bano nga muntu nga nabbi obulimba nga Gwesu Lubega atuwamba kubanga akozesa ebyawandiikibwa. Bw'oba onootegeera nabbi w'obulimba nga Gwesu Lubega olina okuba nga olina Bayibuli ng'ogimanyi kubanga kinaakulaga nti ebikyamu bye olina kukozesa ekyawandiikibwa akisome okisome olabe kigamba ki byagamba bino ddala biri ku mulamwa kubanga ekigenda okumwanika egenda kubeera nki Bayibuli yo naye gwe kyagamba kyokola ki toyinayo okuwikulirwa kulala okujjako okukwe. Bw'agamba nti Yesu oddamu buzi nti kyekyo tugende n'osanga omuntu nga bw'oyogera ku Gwesu Lubega akuki awulira ng'ayagala kutta. Kati lwaki ngamba abantu ndi nno wolabira omuntu wa Gwesu Lubega ntaliiwo nze bw'oyogera ku Pasa Wandera oyo ne ngamba nti Pasa Wandera ne bwe ngamba ali abantu nina okutwala tayimu nnoonyereze ntegeere ddala abalya kubanga nakkiriza Kristo. Ekyokubiri waliwo omwoyo wa Mukama ngenda kweyawula ku musajja oyo ntandika okusaba Mukama mubuuzi oyo omuntu yaani nja kumumanya lwaki mba nkukyawa kubanga oŋŋambye nti abalya nze nina bukakavu kyobulaga mbu nno tabalya. Yesu yagamba atya ekyandika kigamba nti akolimiddwa oba eddala zigamba zimusanze oyo yeesiga omwana w'omuntu n'ennaku ze ez'omu maaso
zigenda kubeera mbi. Kati abantu tetulina tubeesiga era tubaagala, but nina okubaako nange we neesigalizaawo mbere nga mulaba bulungi tibyakola bikyali kuki ku mulamwa. Kati si buli ekijja mbuno olya buli. Waliwo wano omusajja wa Mukama ow'amaanyi era ekyakigweyagala nnyo era tebamwogerako ssebo oyo. Omwogerako oyinza okufuna emitawaana. Yatongoza Gwesi Lubega ku TV ng'ensi yonna eraba mu maaso g'abasumba mu lujjudde, n'amuyitayo era bamukwana okufa obufi. Kati batambula bonna. Oli ku There Is Still Hope channel Yesu. N'abagamba ono ye musajja Katonda gw'ataddewo ow'omulembe guno mu lujjudde lw'abasumba. Era bw'ogenda ku YouTube n'olaba olwo olukunga n'olaba okufa kw'oyo muvubuka gwali bayitaani omwana wa Pastor Mulinde Gideon, ojja kulaba nga baaniriza ki omusajja wa Mukama ono ow'amaanyi. Era Pastor n'avaawo n'agamba ono Mukama gw'ataddewo ow'omulembe guno gwatuleetedde. N'amukoonamu ki sitampu. Ne batandika okuba ba mukwano ne kutuuka olwaleero. Omanyi gamba gambe kanisa kyekyoka kye tuli ffe. Nze ngamba nnyo abantu nti obulokole bwange nganze okubuyimirizaawo okuba nga butambula. Nze nina okufuba okulaba omwoyo gwange guli awa, ani aguliisa era aguliisa biki. Omuntu kambuulira enjiri ajja jimbulira nja jiwuliriza, but nina okubeera n'okwawula mu bigambo omuntu ono byakola ki byayogera, oba bintwala mu ggulu oba bintwala wa mu geyeena. But obuzibu bwaffe ng'ekyaki, buli ekijja nga gwe Pastor obadde wamumatira bulungi, bw'agamba kunaaza ebigere gwasooka, bw'agamba okunaaza mu ngalo engalo era gwasookayo, bw'agamba okukola bw'ati ye gwasooka. Kati ng'omusajja Gwesi Lubega gwe yakozesa kutandika okuyingira mu makyaki ag'enjawulo amalala, buli muntu yenenenena amuwa ekitiibwa muno mu Uganda, na buli pastor yenna ke baba basumba abali wano bamutya. Ne bwagaba bugambi nti nno bananga abakyaliddeko wano, muyinza okulaba ng'omusana gukoze eki omusana gubaakidde, kubanga ono ye taata waki, taata w'obuweereza, taata wa kanisa gwe bayita Pasani Pasa Kayanja. Bamikono neggulesi bwe bati era enjiri ebyo bagenda okugenda ekalamojo okubuulira, atambula na stand wa Gwesi Lubega, bakolagana naye, batambula naye. Kati omusumba omulala oba omuweereza omulala oba omugobereza omulala bw'alaba bambi n'agamba olaba ne Pasa gundi akola ki, atambula naye. Kati be babikozesa nnyo, ne mu bayimbi babikozesa, kubanga Sitani akimanyi tagenda ku Kamiliyoni akimanyi oba Bebekulu oba Byewunyisa tasobola kujja mwene kyaki n'akola wano ekivvulu, tasobola kujja wano n'ayimba wano ne mumuwa akatuuti, tekisoboka. Akimanyi bwe naaba n'atuuka mu kanisa oba n'atuuka ku bana abalokole, nina kukozesa omuki omuweereza nga mulokole. Kati alina okukolawo gye bayita ki kolabo. Bw'ajja n'akola naawe kolabo, kati ate si musiru, tasobola kukola naawe kolabo ng'ogenda muwangula, asooka kutegeera nti alina amaanyi agakuwangula. Kati bw'akola naawe kolabo ng'oli muyimbi wa kanisa, kimuyamba okutuuka ku balokole abalala. Kati bw'ategeka ng'ekivvulu wano emubende, ne balanga ne bagamba Bebekulu oba Byewunyisa agenda kujja wano wa mubende alina wali ekivvulu, naye ne Pasa Bugembe agenda kola ki. Kati omulokole n'ogamba ai bannange nange nja kukola ki, togenda kulwa ku lwono omulala omuyimbi w'ensi, kati ogenda kulwani.
kati gwenge mind ye kulowooza mupasa Bugembe yagenda okuyimba eka ku kiki ku kivulu ekyo wagenda okujja ayimbire ng'oledde baakulozeeroze dda ng'oli muwambe wa dda. Bayibuli erikiriya bwe tuba nga twakkiriza Yesu nga yatukkiriza mu Bayibuli ekigambo kyogera nga kigamba nti ekitangaala tekikwatagana na kizikiza. Ekimu ku byo wekibeera ekirala tekikola ki tekibeerawo. Deni ekigambo ddamu nekigamba nti omuntu omutasobola kuweereza bakabaka bameka alina okuweereza akatya. Waliwo obwakabaka bwa mirundi emeka? Obwaki? Obwa Mukama n'obwa Sitani. Era owulira bano mu kyaki tuyayita nti nno abayimbi baki. Yesu agamba muli mu nsi naye temuli bansi. Bano bayimbi baki? Baweereza ani? Baweereza Sitani, okimanyi. Nze ne bw'oba nga obadde n'amafuta nga gayiika gatya ng'oli muyimbi ayimba atya, bwe nkulaba ng'oyimba wali enkyani kamiliyoni bankuggalawo. Tondeetera emizimu gyo, beera n'emizimu gyeyo abajagala bagitwale. Kubanga olaba nga Pasa Bugembe. Pasa Bugembe ye muntu akola ebintu ebimu nga byewuunyisa. N'abantu abamugoberera mbewuunya nnyo bayizawe. Kubanga ye Katonda jese abalagano balaga n'abagaba naye kino nakyo mukirabye ekyo ne kiyitawo. N'abagana kino mukoze ki nakyo mukirabye kino kyo ne kiyitawo. Bwe yali aggulawo olukuŋŋaana lw'okuzimba ekkanisa eyo olwaleero y'amaanyi. Eyali omugenyi omukulu yali Maama Fiina. Temwamulaba kyemwagala okuŋŋamba temulina amasimu. Era najja katuuti waneeno nga ono Pasa ayimba. Maama Fiina najja n'amugwa munyamugamba mami weebaleku n'awaayo ekimu kyekumi ekinene asiga mu kitaki ya Mukama. Bw'otandika okulaba nga Sitani yazimba ekkanisa ey'omugobereramu oba olowooza ki? Sitani azimba ekkanisa mwe mujate mu mugobe. Bw'oba nga otuddemu eyo ekkanisa bw'oba toli mulalu oba ki? Era oba oyagala omwoyo wa Mukama mbu najja akolage bannange ono omusajja ddala asinza Sitani. Oba mutuufu oba si mutuufu, kati kiki ky'oba oyagala? Akola service neetandika ng'ombulizi w'ekigambo ku lunaku olwo ye Shiba. N'afunayo n'omuvuunuzi nga ye Sindi. Esavisi negenda mu maaso era abantu ne bagamba nange tuweereddwa nnyo n'omukisa. Now bw'oba ng'oli mulokole ng'olina Mukama nga ddala mazima wajuzibwa omwoyo wa Mukama ng'olimu eyo ekkanisa kisoboka. So ekkanisa eno gye mulaba kyekiddukiro kyaffe ng'abalokole kyokka kye tulina. But Sitani ajja mu kkanisa n'agikola buli kyakola ki? Nambala n'afuluma n'agenda. Deni nammwe abayimbi, omuntu ow'ensi tasobola kuyimba luyimba lwa Mukama. Tekisoboka. Kamyo nayimba oluyimba olugamba talimba Yesu bw'asuubiza byonna bituukirira. Talimba Yesu bw'asuubiza byonna bituukirira. N'atandika abanoonya obugagga kati musabe Yesu. Abanoonya obonoonya kyonna ky'oyagala sabaani Yesu. Kituufu. Yesu ye byonna yalimu buli kimu. Naye bw'aba atandika oluyimba towulira bw'akugamba. Atandika ng'agamba big bam bam hallelujah, big bam bam yes. Owakabina akanene sinza Mukama n'akabinako Yesu yeebazibwe. Weebaze Mukama n'akabinako Yesu akole ki?
kati gwe nojja wano mu kyaki n'oteeka ku mizindalo gy'ekyaki n'oyongeza kubanga wawuliddemu Yesu. Omanyi kambagambe Bayibuli ega nti abantu bange babula olw'okubula okumanya, bati bamanya amazima bafuuka baaki? Kati gweoli mu nnyimba z'abo abasajja z'okola ki? Z'oliko era z'owuliriza ate z'omanyi, era buli luyimba olukola ki? Olumanyi. Bati bano abantu balina emizimu, ennyimba zaabwe ziriko emizimu. Nabadde mbabuulira wano eggulu ne mbagamba waliyo ekintu kimu ekyaki kyerina okumanya oba abaloko kye tuteeka otegeera. Ekikulyetinga oluyimba gubeera mwoyo, ekikulyetinga ennyimba eze gospel bamuyita omwoyo omutukuvu, era bw'oluwulira owulira nga luliko okubeerawo kwa Mukama. Nekikulyetinga oluyimba olw'ensi gubeera mwoyo gubayitaani Sitani. Kati ntino ekirya music si mubiri gwe oba gwe, ekirya music gubeera mwoyo. Kati bagamba mu Sitani nti ekikwata ku mwoyo gwo kisobola n'okutta. Kati gwe mu nyumba yo, ku TV yo oluva ku Sande waneeno omaze okusinza ku Mukama noddayo ewaka, pulogulaamu eziddako awo z'abayimbi, abakuweereza babeera bayimbi balala. Nadde mbagamba wano jjo ti omuntu ennaku zino bano abasamizi bwe mwali mumanyi bano abajja nti no basenda emmere z'abantu mbu n'akunamira ebitooke n'aloga ennyumba ye bwe babivaako ebwo obusamize bwadibadda, era manyi obwo obulogo, era oyo omulogo waaba aloga akyali ku nkola enkadde. Ennaku zino omuntu agula TV ye n'agula ne DSTV oba Star Times oba Go TV n'ateeka mu nnyumba, oyo agula essimu ye n'ateekako ne data we. Sitani najja mu ddiiro lyo, ku TV yo, ku ssente zo, n'akuloga mu nnyumba yo, ne bakuserera awo mu ntebe yo. Shiba asobola okuyimba oluyimba, najja ku stage ng'ali bwereere, n'amala okuyimba n'amala n'abakodalanya ki? Omuntu wakunamira aba ategeeza ki? Ennaku zino kizibu nnyo oluyimba okutunda nga temulimu abasezi. Omuntu yenna bw'akweyambulira najja, kubanga Shiba ajja ku stage ng'ali mu mpale kyenkana ey'omunda yokka n'akantu k'abayeeka balinzeeko nga waggulu, era bambala nga abasezi, ebisensuswensu, ebintu ebiri awo. Najjaawo ku ki? N'akuloga. Kati n'omala okuyoola emizimu gye gyonna n'akolemera bulungi, n'omukoowa n'omuggyako, then n'ojja mu kyaki n'otandika n'okomplaining eri Mukama ng'olaba ebintu bitandise okukyankalana, n'ogamba nga ssenga ow'egindi bwandoga, nga ssenga takulogangako. Gwe weeroga ate obusezi wabugula na ssente zo. Omanyi bw'ojja wano mu kyaki, tujja wano ne tusinza Mukama ne tuwaayo n'ekiki n'ekimu ky'ekkumi oba n'ekiweebwayo. Nabana abantu ng'ogenda okubalaba olina okuwaayo ki? Ekiweebwayo kyabwe. Era bw'aba akuloze bulungi ng'omaze okumusasula, ogenda n'omusigamu n'omugaba bannange, n'omufuuwa okumwebaliza ddala nti omulimu gw'akoze ekigambo kye kikutuuseeko. Mukama waffe yeebazibwe. So ng'ekyaki nze nga naatera okumala abooluganda njagala bagamba
ekkanisa erina okugolokoka. Amiina. Ekyaki eteekwa okugolokoka. Naye njagala kugamba nnyo abakulembeze. Amiina. Abakulembeze b'ekyaki muteekwa okubeera n'ekigambo. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gwawadde obujulizi, osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe. Olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com.